Olunaku lw'enkya International Criminal Court lwegenda okuwuliriza omusango gwa Kony ng'awaabira Kony. Bwe ngamba Kony ng'awaabira Kony, ogwo omusango Museveni kennyini ne gavumenti ye be baaguwaaba nga bawaabira Kony. Naye ffenna tukimanyi bulungi teri Kony. So bwe ngamba nti olunaku lw'enkya International Criminal Court ICC egenda kuwulira omusango gwa Kony ng'awaabira Kony, mutegeera kye ntegeeza. Buli mwana wa nkyukakyuka singa kati wagguddewo dda Twitter account ne bw'oba togirina. Buli mwana wa nkyukakyuka wandibadde wagguddewo dda X, wadawunodinze X ne tugenda ku X, olunaku lw'enkya tugenda kwekalakaasiza ku internet. It is an online protest. Nga tubuulira International Criminal Court nti nno mu Uganda temuli Kony Museveni zikoni, ate nga tubaterawo n'obujulizi obulaga nti Museveni zikoni, kubanga okuva Kony lwe yava mu ggwanga Uganda n'agenda mu Central Republic nga bwe bagamba, nga gavumenti ya Museveni bw'egamba, ebikolwa Kony bye yali akola byennyini na ssaawa ya leero bye biriwo. Abantu babakuba kufulu mu matu, abantu babasiyaga, abantu babatemako emikono, abantu babookya paasi, abantu babookya, abantu babakuba empiso, abantu babasalako amatu, abantu babakubulamu amannyo, abantu babakuulamu enjala. Ebikolwa byonna Kony bye yali akola. Ssaawa zino Kony kati myaka gigenda mu 2 taliiwo, naye ssaawa zino nakati ebikolwa ebyo bikyaliwo. Golooza Kony teyeewaabira? Kiringa mpuuga bwe yabba ssente ne yeetwala mu kkooti ne yeewaabira ne yeewozesa ate n'amaanyi yeesingisa omusango. Okitegeera oba ne yejjeereza omusango. Kaakati ne Museveni kye yakola, yagenda mu International Criminal Court n'awaabana nti awaabidde Kony, era awaabira Kony mu kutta abantu. Naye ebikolwa Kony bye baagamba nti Kony ye yabikolanga mu kaseera kano bye biriwo. Tujjukire nti ebikolwa ebyo byakolebwa ku bantu b'omu mambuka. Abantu b'omu mambuka be baali mu buyinza bw'eggwanga Uganda mu kaseera ako, era nga bakimanyi bulungi nnyo balina amaanyi gonna agasobola okuddamu okuwamba obuyinza. Museveni yalina okukozesa amaanyi gonna n'okukozesa engeri yonna okutulugunya abantu abo n'okubatamisa ebintu by'obukulembeze, kubanga abantu abo be baali mu bukulembeze by then Museveni we yagira mu buyinza batitookera olutwabo obote baamini. Oba okitegeera, abantu abo be baali mu magye, abantu abo be baali mu ofiises ennene, abantu abo be baali buli wamu mu bitongole eby'enjawulo. Oba okitegeera, so yalina okubanoonyeza engeri yonna gy'ayinza obbakakkanyamu ku ttaka, amaking sure nti abatamisa ebintu by'obukulembeze. Oba mukitegeera ekintu ekyo, kati olunaku lw'enkya tuwandibadde nga tukolera ddala okwekalakaasa sinziggu ku mutimbagano. Nga buli mwana wa nkyukakyuka yenna ne woba tomanyi Twitter account nga ne woba togirina osobola okugiggulawo, just n'ogendayo gwe n'ogenda bugenzi mu comments oba n'ogenda bugenzi ku page eyo n'oteekayo buteesi bifaananyi. Ne tukomentinganga na bifaananyi na video za Museveni ng'ayogera ebitakwatagana nti ye yatendekebwa kutta. Okitegeera, NRA yakutta, emanyi kutta na kutugumbula abantu. Ne tuteekayo n'ebifaananyi by'abantu bonna abattiddwa ku mutimbagano ku page ya ICC. Okitegeera, ne bw'oba tomanyi Twitter tekyetaaga genda ku tweetinga simanya kukola ki, no way, just kupositingayo, just commentinga with evidence ng'owandikako buwandisi kigambo nti mu Uganda tetuyina Kony Museveni ye Kony. Mu Uganda tetuyina Kony Museveni ye Kony n'oteekawo n'obujulizi. Mu Uganda tetuyina Kony Museveni ye Kony n'oteekawo n'obujulizi, ne muteekayo videos, ne muteekayo ebifaananyi, ne muteekayo effujo lyonna erikolebwa mu ggwanga Uganda okuprovinga ensi nti Kony teyaliyo ebikolwa byonna ebyakolebwa. Museveni kennyini ng'omuntu ye yabikola ate nga ye yawaabira Kony nti akoze ebikolobero against humanity. Naye nga ye kennyini ebikolwa ebyo bye yawaabira mu International Criminal Court ng'awaabira Kony nti yabikola ku bantu era yatulugunya abantu nga ssaawa zino ate kennyini ye yali mu bikola. Just twetaaga genda ku page y'abasajja abo, twetaaga genda enkya twandibadde gwe mulimu gwe tukola abaana b'enkyukakyuka ffenna ekkubo ne tutukyusa nga tulitwala ku page ya International Criminal Court. Okitegeera, ne tugenda ku Twitter ne tujjuza page ya International Criminal Court nejjula ebifaananyi ne comment ezigamba nti Uganda tetuyina Kony ye Museveni. In Uganda we don't have Kony, Museveni is Kony. Ne muteekayo n'obujulizi, ne muteekayo ebifaananyi by'abantu abawambirwa, ne muteekayo videos zonna, ne muteekayo buli kintu kyonna ekiri against humanity, ekiri against human rights, ekitokyalinga abantu ku regime eno byonna ne mubiteekayo n'ebifaananyi bya Museveni waako nga yeewerera okukurashinga abantu. That's to prove that is the online protest we want tomorrow.
buli muntu yenna yandibadde yaguddewo dda Twitter ne bw'oba togimanyi wandibadde wagiguddewo dda nga wayize butya bw'oyinza okupositingayo ekifaananyi nga wayize butya bw'oyinza ne tukola online protest tomorrow ne tusooka tuva mu diversion ezisinga obungi ne tufokasinga ku ekyo ne tulaba bwe kinaatambula oba mukitegeera ekintu ekyo so bino ebyokudda wano ne twekubagiza ne tudda mu ki ono nadda mubiri ono napostinga ono twandibadde omulimu gw'enkya nga tuli ku online protest nga tubuulira International Criminal Court nti Museveni ye koni kubanga teri koni n'abo abazungu be mulaba nabo bali corrupt nabo bayaaye bagulwa oba mukitegeera nabo bayaaye bagulwa oba onfuna kati bagenda kuwozesa ani taliyo kitegeeza Museveni ye koni ate ye yawaaba oba mukitegeera ekintu ekyo kati feke nnyini ffe tulina okuprovinga nti mu Uganda temuli koni ye Museveni kubanga n'ebikolwa Museveni bye yawaaba olwa koni era nasaawayo bye bigenda mu maaso nga koni takyaliwo akategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi Twitter yandibadde ewuuma olunaku lw'enkya buli mwana yenna ali ku TikTok n'oba olinako abantu 3 ne tugenda ku Twitter ng'oteekayo posti 3 ku page ya International Criminal just gwe ne bwogenda n'okola comment 3 ne munoonya obuvidiyo bwa Museveni ng'ayogera ne munoonya ebigambo bye ne munoonya bye yayogera ne munoonya ebikolwa bye ne munoonya ebikolwa bya regime eno byonna byekoze byonna ne tubijjuza omutimbagano ku page ya International Criminal Court ne tutimba buli kimu ne tubagamba in Uganda we don't have koni Museveni is koni ne tubateerayo n'obujulizi ne tukita oba okitegeera ne tulaba bwe kinaatambula kyovula babapalapalanya tebaagala enkya intaneti ebeere focused ku kintu ekyo tebaagala enkya intaneti ebeere ng'efokasinze kyovula bakola kino babikola ng'abalalu babuguuta nabaasa ebintu mukwasa ebintu kwe kuyoola abo abaana bonna basike attention yaffe batuteeke ku bintu bino ng'eno waliyo ekyamakulu kye twandibadde tukolako